no wamenya ne munero kwaliyo omwagalwa wange. Judith. Agamba otya? Tuwali. Bale Steve Jebale. Soka kugombene kuhaga. Obulavu. Oli wanga ngadini. Mpola. Ajebale. Kirabe. Ombuzeeko. Gwe. Nemwekweka. Nezinga gwe. Nze ndabika. Tuwabulira. Nga gyende. Newe bale kunyirira na kugejja bwotyo. Waayo bale kusiiba. Musajja kyo yakuteeka mu ssente. Gyali wagana okujja omulaba. Labayo wenna maama. Olingiza biki? Nedda jasina mubuuzako. Omubuuziza ne kiggwa. Anyway, how are you? Fine. Wovaawo. Ngenzeka mu kabotiki nenfuna akasati kamu kano de nempitya kwa nesala n'ebirevu. Esati? Sente wazije. Ne Jude. Anange ebintu byewuunyisa yegwe. Yenze. Wamala se onovaamu omuntu. Owaaye nali wa kunywerera wamu. Nga kakadde. Leka naawe misati mpya. Yevudde mu botiki. Eno gy'ova gula enkadde bweti. Leka naawe. Ane Patricia naawe. Leka gwe akasati kankaleke. Gimanye eno. Tuva neyo wammwe. Ati ndabi wali mmotoka yammwe nga kanzije speed mbasangeyo. Ne obeera ozunza ki? Buli wenzija sikusangayo. Nobeera ku kyalo n'otaayaya kiki? Sizunga nnyo nawe kudeka kikkaatiriza nnyo bwotyo. Nange. Yuli. Naye mukama w'amaanyi olabazzeemu nenkulabako. Mwekweka bwekwesi tunoonya. Gwanna asinga okwekweka. Nze nga ndabika buli kaseera nze mayina okulabirako ku ssimu ya muganda wange ono naye ggwe. Naffe yetulya ne tuwangaalirayo eno mpola mpola. Bale kwekuumira eno. Mbadde ndese Judith akulabeko. Mulaba naye. Lwakuba tetukusanzeeyo mbadde mayi tugenda kunywa kacaayi. Ne munkoze bubi. Lwaki temunkoonyeeko ati lisiti? Ate essimu ebaddeko. Oli osinayogera bane kino ekisimu baby mpuya nkikooye. Kinsumbwa buli dakiika kifaafa kati kino kizikidde. Tekiriiko. Wandigize wandifunidde ku ssimu endala kuba n'essimu ekaddiyo nze sikyagisobola. Ebyamasimu obiŋŋamba buli kimu gwe ebyo byagala ku speed. Naye byange tobikolako. Ensonga zange wagano zikolako sikutegeera. Ensonga tugenda zikolako naawe. Ama Judith. Tolinaako ku ssimu eyo simu n'ogiongo okimpaamu kaawo. Olaba naye Steve. Siyina simu, siyinaayo. Ninemu yokka eyange. Kuva ddi ng'osaba essimu? Kyogera so agigula. Ku byonna bye nkoledde olowooza so agula simu esobola okunnema. Ebintu byonna byakwegayirira nnyo. Okikakasa Steve na Steve lwaki tosimba? Mwami kisajja kino mwana kyambwa. Kale omuntu n'omutambuza ddala. Bantu tebali serious. N'oŋŋamba jangu nkuwe ssente. N'otampa yadde nnusu 10 mbw ate ssente tewali. Ese ngambadde nnyina obusobozi mbadde njanya kikuba ebikondi. Naye mukulu ssebo, nkulaba olanya kiri, opaakinze wano we tugenda obbeera, sikutegeera. Ekituufu mukwano, amazima nange mpulira amagezi geesibye. Tonkwanyiza muli. Gakwesibye gatya nga twavudde wamwe ng'oŋŋambye tugenda kima ssente tugule ebirabo bya Bob mmala bikyompe ssente ate sikutegeera onyumiza birala. No, naye naawe omusajja omulabi. Omusajja olwedde tugenzi naye ayogedde byayogedde ng'owulira. Ate nze ebyammwe mbimanyi we mba mulabi ate ebyammwe mbimanyi sibimanyi. Nze ntegeera kimu ssente tugenze kima ssente. Era sandikuwerekedde singa ntegedde nti tebigenda bbeeramu bya ssente. Amazima gali nti ekinyiize kisajja kuntambuza ng'ate kyekyampise. Ebyo nabyo bakyabinyumya basajja banne. Bebi toyomba. Naye amazima gali nti ngenze naawe. Mbadde kushuwa kyenjagala otegeere. Nyina ebintu bye namuguza mbadde kushuwa okutambuza. Kubanga n'okunkubira ye yankubidde. Kati ekisooka ogenda kukola otya ku kirabo kya Bob ne ssente ezange. Ogenda kukola otya? Amazima amagezi ganneesibye nga bondaba. Era nange nkyali wano mbibalabalamu.
okulaba ki ekiddako kubanga omanyi ndi mutetenkanya. Wabula kyensaba ompeemu tayimu nsobola okulaba engeri gye nkukwasaganya bwe mba nga nfunye. Tamuyomba nawe. Nedda ono omwana tasiima banaye buli kimu kyonna kyonna nkimukolera ono gw'olaba. Buli kimu nkikola kuva ku ssaati, mpale, mmere, buli kimu kyonna kyonna nkikola. Just abakemamu katono temuyomba muli baagala. Eyo ennyumba ogirabye nze agisasula mugulira emmere engoye. Patricia nawe ogenze wala. Semu era ebintu bibi bye twayombera. Banaye nze ngenda baviira mbemba mutandiso yomba. Tetuyombye naye mugambako bugambi ayiga okusiima kuba nange byenkola bingi. Ate byange tabikolako. Lwaki oyogera bw'oti? Nyimiridde n'enkowe ewuwo buli wenzijja tuyingire ennyumba nti kino. Tuyingire enjuwa kino. Tunaatera nakola lonchi ya kuyingira mu nnyumba. Bannange ono amaanyi ne byayagala oyisaawo naye nga si byebyo. Owe mwe mmanyi muli baagalana. Byenjogera byebyo bituufu. Tongana bulijjo kugiyingira ennyumba ye. Kiki naawe? Mweravu ye basumbu wambalabye. Ayine byayagala yawo naye bakubanga. Judith ndoka yeyogeze walooza laavu y'amaanyi nnyeriwo. Nze nzagiyina gwe togirina. Naye kunfumita nnyo mafumu bw'otyo. Naye weegira nnyo. Owe mwe mmanyi muli baagalana. So ovaamu eggaali kati eggumidde vyeit. Yezo wa bulijjo wedda ku ssomero ng'odduka waggulu ne wansi. Tontonswaza nnyo ate. Abantu mukyuka. Ensene sewo. Naye saakyuka nnyo naye naawe okyuse. Okyuse wenna olabika bulungi. Mbadde ndudde nno okulaba. Nze wendi alina okulabika obulungi. Sinza kulabisa obulungi. Kirabe kiri ekyo. Afaako. Bale manyi ogenda kuwakana. Judy, ngenda ku mmotoka nkusange. Nina bye njagala okwogerako n'ono. Naye tolwayo kuba obudde bumpiseeko. Sigenda kulwawo. Kale, Steve. Tunaddamu. Kale bange. Kale. Ne bannaye Judy. Yakula katono nnyo wega yakula nanti totunulayo nnyo kiki naawe nange newunya bwewo tunulira nze nange nga yina tolaba anyway kati kyenne naawe leka ate kububa bububi bwotyo naawe otunudde nnyo olimba bamugumu sisaakwagala Judy naawe kati oyagaba ssente oyo Eka naawe kati nve kugwe ngende kwoyo abula gwe ne ssente naye olaba otuuse n'okusaba Judy akasimu yina mbadde nsaaganya tekitwala nnyo serious nswazizza nnyo no just esimu teswakunema naawe okimanyi naye nange kola ku nsonga zange ate Diana ali money minded njamuwa ssente mugegenda mu restaurant oli emmere ffe tukola ebyaffe biggwe tugenda kikolako bebi nange nkumisinga ng'omuntu wiiki ja namba leka girabanga mwezi naye today in the evening ngenda kukona abula naye Steve kwata era zezo zembadde nazo endala ziri mu mmotoka kale ngenda ogula ekyokulya naye Steve igwe leero in the evening nkona okikakasa kangene nsange Judith kale bye naki tunasewe nakyo naye bannange Mickey onneewuunyisa kati ogamba amagezi gakwesibenza abakuwa amagezi amazima mpaayo olunaku lumu obeezo ngenda kuyiiya wava ssente nkuwe ssente naye nkubulire Mickey weerijje ku level gy'omanyi nti ogisobola kuba ebyo ebyakadde nze sibitegeera kyobola abasajja banno bakusinga basajja banno oba okoloddemu bukolozi bwoti ng'akwata ssente mu nsawo abalakuwa naye kati gw'onyumiza byakadde nze nsobola ebyakadde ebyobudde sibiriiko nze mba neetaaga kimu ssente era kyobola abatwavudde wammwe nga ndi musanyufu muzibu n'akamwenyu ntaddeko ng'amanyi tugenda kufuna ssente ate onyumiza amajaani naye era okimanyi bwe mba n'amajanga kuwa nze saagala kumanya buli wenzija gy'oli nze mba mmanyi ogenda kumpa ssente kati ate onyumiza birala Mickey kati kyoba olina omumanya bawaddembe okkirize nti level gye ndiko togisobola ogirekere basajja banno Mickey kati nze bwenkulaba bwenkussa ku minzaani bwe nti nkupimapima nga mu basajja banno tojaamu kuba abasajja banno bibakola byanjawulo okuggwe naye kati gwe oli awo olanyabulanya ate enkeera ate luli ebyo abakozi tetukyabiriko mwana bebi olaba kati ekyo kyoyogera amazima oba ate nga ngobye kyenjagala otegeere mpaamu ennaku oba lumu oba bbiri ngenda kuwa ssente ng'era nkyali awo nga nkyali awo ku nnaku Mickey kye tuba tukola seereega naawe
kanzijemu namba yo kuba ndaba terina mugaso gy'oli. Nedda bebi sokoleke ate obondese naawe. Ate kiki? Kale kati olaba kangattegatte bye nnina. Senga nfuna omuntu ampe ssente mu ssaawa eno ngenda kuwa ssente. N'ebigatto bino bisobola obuvaamu ssente. Kati Miki wo weetunuulira ki ekyebbeeyi ky'olina ku mubiri gwo okuggyako nigina za 5 essaawa tekyakola eringa kifaananye ku mubiri gwo kiki ky'ogenda okwetundako ng'oyo sigale bwereere? Kisoboka. Bwe kyoba olina omanya teweerijja kuba walaba otasobola weerijja ku buli obuwala obutunda caayi obutunda emmere okitegeera obutambuza emmere naye sinze ze siri levo yo noonya levo yo. Ekyamazima bebi labayo omwana. Kisajja kinzitidde. AKASATTIRO basatira